Yeah, then so that I don't have like that. Because I worked with him for over 10 years as a deputy speaker. In the book I've written that I want to thank him for the support and collaboration over the last 10 years, not only at the local level within the National Assembly, but he also represented us effectively at the ACP EU in that period. And I've said that already we miss him. Yeah. Ndi ku parliament nze okuwandiika mu kitabo ekyokungubaga nga tukungubagira yali omumyuka wange mwami Jacob Oulanya. Mpandiise nti mwebaziza ebbanga lye twakola ffena emyaka 10 nga mumyuka wange ne mwebaza emirimu gyatukolera wano mu Uganda, emirimu gyatukolera mu paate ya NRM mu Northern Uganda, ne mwebaza nnyo eddoboozi lyeyatuteekerangayo mu ACP EU kubanga gye twali tumutubye okutukiikirira ebbanga eryo lyonna ne mu International Conference ya Great Lakes, nti byonna bimwebaziza ne mbuga nti already sawa yakakano tumumisinga. Simanyi bwe nakyogera mu Luganda naye tumumisinga kyenyinza okugamba. Kale okumujjukirako I think bukozi yanyumiranga nnyo emirimu gye, yalinga mukozi. Sijja kujogerako. He was studious. He liked doing research, and he enjoyed his work. He really enjoyed his work, and he was committed to it. Okay. Nga omwidhi yali omumyuka wange mwami Jacob Oulanya yafa sabiiti eyeweire, era twidde ano okuwandiika mu kitabo Great Lakes region. Research
Full